Yokaana 3 olunyiri olw'omunaana nze lwe lungumya nti n'abakola bipoliisi wadde mu nsi yonna bamala biseera kubayaga nti omuntu oyo akkiriza okuzaalibwa omulundi ogwokubiri n'azaalibwa mu mazzi ne mu mwoyo omuntu oyo alinga embuyaga ali imoto n'agereza nti ng'abulira ne Kodemu omuyivu yali azze mu kyama olunyiri olw'omunaana Yokaana 3:8 n'amugamba nti ng'embuyaga bwekunta nedda eno n'olabanga emiti girabika gikkiriza eyitewo ate ne gikomawo eno naye mu maaso go ne mu kutegeerako n'otomanya nti embuyaga eyagenze yeekomyewo nga tosobola kitegeera bw'atyo bw'ali eyazaalibwa omwoyo bw'atyo bw'ali eyazaalibwa omulundi ogwokubiri n'olwekyo tewaliyo kintu kye bayita regulation ng'omuntu ddala annyikidde mu Katonda nti ne mu nsi nga North Korea abalokole gye bali abajjudde omwoyo abagenda mu ggulu tewali nsi ng'erina amateeka makakali nga yasobola okukwata omwoyo ng'ajja alemesa Katonda okuba ng'akola tewali nsi eremesa Katonda kukola teriyo tteeka ligaana kisa kya Mukama tuula ku bulamu bwa muntu tuyinza obutakuŋŋaanira wamu nga bwe tujjula mu bifo nga bwe tubadde tujjudde Kanani naye tusigala tuli mu mwoyo omu twasoma luli nga tusoma ku mwoyo mutukuvu omwoyo omu Katonda omu omulokozi waffe Kristo omu omubiri gumu